Genyi gwe nakyazizza badde nina okubanga tugenda mu maaso wetuva wano tujja kubanga twongera bategeeza ebyenteekateeka y'okuziika n'ebyentambula nga binaaba bibanga bitambula ne muzayi nabadde mulwadde Francis Babu mwennyini tali mu mbeera nnungi byamusanga already naye nga mulwadde ne katusabe Mukama agenda kubanga amuwa obuvumu n'okuguma n'okubanga amusuusa ate ne kino kimusanze naye muyombegevu naye katusabe Mukama agenda kubanga akola ki afuna engeri gy'amumbambamu agume okufiirwa omwana omukulu ku myaka egyo kintu kinene kibi nnyo tali muzadde yenna ayagala tunula mu ntaana ya mwana we naye katusabe Mukama amugumye kuba amubaddemu n'essuubi nga ddene omuvumbuka envuumuula eyo nga nammwe we mumulabye ge mawulire amabi ge nninawo ate amawulire ag'essanyu ge nninawo ngenda kubeebaza abantu baffe abalungi aba pulogulaamu ya Save a Soul taasa omwoyo nti nzize okubeebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala ku lw'omwana gwe naleeta n'erinnyo bwe linva mu mutwe live about Adikin waliwo gwe nasooka okuleeta omwana yalina ebibuuzo ebya P7 nga baabikwata nga ssente zaalama okulabika abalaba sheeyo musobola okuba nga mujjukira bulungi ne bakyazako emirundi gyali ebiri atagiraba programu kweri ku YouTube osobola okugenda okola Queen Mother Productions oba ku Save a Soul. Omwana oyo ebibuuzo baabikwata ne bamugaana okubanga tannasasula school fees. Mukama mulungi twafuna amasimu agaatukubirwako abaasonda akasente akatono ke mwasonda bamikwano kabanga tekasobola kubanga kaweerera omwana oyo yadde okugjayo ebibuuzo wabula Mukama tufuna ekisa waliwo yali amusabye abeere naye mami nagamba yanaasalawo waliwo omukyala eyankubirako nagamba ayagala okutwala omwana amusomese maama obubaka nembumuwa naye ate mami yampa amawulire amalungi wiiki ewedde nagamba nti Pastor Kiganda bagamba nga si Pastor Kiganda omwana oyo yafunye basari yagambye agenda kumuweerera okutuusa waaligamba nti nkooye okusoma ye program gye bayita Save a Soul taasa omwoyo gwoyo gwataasiddwa olw'ensonga nti program yalabibwa era abantu badduukirira emadde nga mami ajjukizeemu naye jjukira ngamba Pastor Kiganda wanabanga si yeye nja kudda ntangaazeemu naye nga tweyanziza nnyo tweyanzeege namwe abalabye akasente ke mwatuwa kasobodde okuba nga kagula ku bitabo yangamba agulamu ebitabo n'ebintu ebirala bigenda okuba nga bimuyamba mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kwagala pulogulaamu ya Save a Soul taasa omwoyo mwebale kwagala Queen Mother mwebale nnyo mwebalire ddala mu studio olwaleero nate neera nkomezzaawo ate omwana omulamu jjukira abaana abo baali babiri olwo wali wa P7 kati nanoono ye paka bwe tunaatuuka ku kye twagala osanga Mukama era anaayamba naye naafuna agenda omukwata ku mukono era ntuusa okusaba kwange eri buli muntu ali eyo gwenna ky'osobola okukola ku mwana ono nsaba onnyambe ajja tujjamuko ku sitole katini nnyo amasimu ku mulundi guno kwegali ensonga ki mumuzizza live abasinga mwakubiranga amasimu nga bagande temukuba esimu gye nnina ntono tetujja kwewulira naye ya studio kweri ojja kubanga osobola okubanga okubako tugenda kwogerezeganya w'osobola okuyambayamba ayagala otuwa akasente namba z'essimu zeezo z'olabako tetunafuna ssente za Adikini Witini eza Witini tetunaba kufuna naye nze nabagamba nja kujjanga gy'omuli nze nyanja ensonga tulabe engeri gye tukwataganamu kati mulaba oli yafunye omukisa bagenda muwoolera paka waalikoowa okusoma neebaza abaakiyimiriddemu Pastor weebale nnyo weebalire ddala muyambe abantu ng'okyasobola era ntuusa okusaba kwange eri omwana Witini naye ayambibweko omwana ono babazaala abaana 7 omu n'afa maama ng'amuzaala n'asigalawo y'omwana owookubiri mu baana bali abaana 6 you were 6 you are 5 now you were 6 yes bali abaana 6 omu n'afa kati bali 5 naye nga ye second born naye wowulira sitole yonna tewali waabwe yali asomyeko n'asukka kibiina kya 7
ye yakituukamu kati myaka 2 abuliddwa ssente ezimu za ku ssomero yensonga lwaki yasalawo ajje wano tuyambagane kyonna kyotuwa zinamba z'essimu ezo ngenda kuba nkwata bukwasi masimu weekubira nkwata bukwasi era wakati woba osobola otandika kasooka atubuuzeeko atulambuliremu ku katono tugende mu maaso sawa ya kusuubuluka nsaba nsuubulukukeko bannange uti tugenda kumya ffenna akatunda but first introduce yourself to the viewers. Okay, abalabi ba UB system n'eggwanga bane munatusonyiwa watandikidde mu mawulire ganaku naye Mungu wati weyageze munaye geego era ffenna tuli mu studio naye nga tukankana ge mazima olw'amawulire ago agatuguddeko jjukira agatuguddeko nga tuyingira buyingizi mu studio naye nga musiibye mutya mwebale gye mukozeeko olwaleero kansubire muli bulungi mwebale okwekumira ku UBC emunyonyi y'eggwanga nesuubye okubako wano nawe Queen Mother. Amiina tusabye Katonda agenda kitukolera nga yakikoledde Darlene erinnya lyetawa it was Darling mukama mulungi nawe ayinza okuba nga agenda kitukwasizaako bannange alabanga abalungi ye programu yaffe ya Silver so taase omwoyo era nga twagataase omwoyo gw'omwana ono Whitney abeere nga naye addayo okusoma. Whitney waliwo atulabyeko olunaku olwaleero tubuuliremukko katono about the family background n'ensonga lwaki oyagala weeyongereyo osome. Abalabi ba Star TV amanya gange yenze Adkini Whitney gwatasobola tulaba mabegako wetwabadde wano eno nga tewasobola nga gwe mulundi gw'ogusooso tulaba tukweyanza okutulaba. Ewaffe batuzaala abaana 14 naye nga mu mami waffe tuli abaana 5 era mami waffe we yali azaala omwana ali last yamuzaala then ye teyasobola kudda ngulu n'afa. Okuva ne kwolwo embeera yagaana ebyokusoma byagaana kyokka nga weewuunya dadi waffe yagendanga mu maaso kweyongera nakuzaala abaana balala kyeyali alina okukolawo kyokka jjukira tewaali busobozi bubaweerera. Okuva mami waffe yafa twaba stack nga teri agenda tusaponsalinga kweyongerayo ebyokusoma byaffe ne bigootaana ne tubeera mu mbeera nga ddala tetulina nasuubi nga tetulina kuba jjukira dadi waffe kati yali mami waffe yali mukambwe muko gira ofuna ku bakazi abalala kati jjukira mukazi gwayagala n'azaala abaana iyo kiweze 14 7 mu baana 14 abe Dadi aliridda wakati dadi waffe bafunamu obutakkaanya n'omukazi gwe yafuna ebbali era ne bakubagana bubi nnyo okakana nga asibidde mu komera. Wenjogerera kati amazeeyo emyaka 2 ate nga akyaliyo tetumuwuliza tetumanyi kyaliko tetumanyi kiddako ge mazima. Ensonga zeezo ez'omwana mumuwulidde wabula ensonga yamuleese wano eno kusaba buyambi oyo yenna asobola okubanga asobola omukwata ku mukono eri asobola okugamba Queen Mother nze ngenda mumuyimirirako omwaka gumu oba ttaamu emu oba ngenda kufuna omukisa ogumuweerera kuba kino ekintu nakyo bannange okwewaayo okulabirira omuntu nawe guba mukisa kuba ate buli w'obeera nga owa Mukama naye n'engeri gy'akusitulamu kaakati eri asobola okugamba kino Mukama kakimpinze nkitwale olabirira omwana ono oba omuweerere oba gane zyamuweererako ttaamu emu oba mwaka gumu naye ali eyo ng'asobola kuba tusonda ssente tulabe nti agenda ku ssomero naye mazima nga Katonda mugukyo nawe okitunulamu tenusa 10,000 tetugenda zisondanga buli ttaamu tusobola okukola zifuna wano okusooka ayingire n'ekinaaba kya ttaamu eneebezeeko wenkoowerera buli muntu alabye sheeno agirabidde ku TV kati right now tuli live agirabidde ku YouTube channel agirabidde wonna w'oba ogirabidde nkusaba ofune ku namba z'essimu ezo entone ziri wansi ezo zosobola okunkubirako nemba nga nkufuna nga nvudde mu studio. Essimu gy'olabako right now eriko ebigambo bya black ya 0776 51 14 04 eyo nkubirako kati ne tubanga otubako ky'otubuulira. Sinnabalaba nga mukuba oba mulazeewo mbadde nsaba ali mu studio line tuzite ali mu control room zisobole okubanga abantu bakuba ku ssaawa buno twakomyewo buto essimu yali yafaamu nga mugaa Queen Mother twali tukyakufuna ku studio live yes kati munoza kuba mubadde mukimanyidde nti
line yavaako kati line yakomyewo osobola okunkubira right now ne twogera n'oteesa n'otuwa sinabagamba nja kubasabanga ne program ya Taasa Omwoyo yakujja ne tubaako kye twogera n'otuwa tomanya naawe onojja n'oyambibwa tomanya naawe osobola ofuna omuntu ali kuyamba mu kizibu ekirala singa oba oyambye omuntu ku mutwalo gw'olina fisaako otoweeko ku mitwalo 2 gw'olina tuweeko 15,000 oba omutwalo akakadde k'olina bw'ojjako emitwalo 10 oba 15,000 sijja kukusalira gw'omanyi naawe enteekateeka zo embalazo nenoobaako kowa omwana ono asobole okulaba nti addayo ku ssomero emyaka gye mito mwana muwala yali badde agamba kankole ebirala batawuza ku sitole ye yayita mu bintu bingi yakolako kubawo sigalo nakola omwaka mulamba nga tebamusasula naye ng'agamba at least kale wendi bampe emmere ate neebaka n'agomera ku ekyo nakola omwaka mulamba era yavaayo nga tebamusasudde n'avaayo n'agendako ewalala n'agezaako era ne bigaana n'asako ku lubalaza naye Mukama n'amuyamba n'atayonooneka kitegeeza alina ekintu kiri ekyokwagala okusoma obwongo bwe bwonna bwagala kola ki kusoma so tumuyambe tulabe nti nagenda akole ki asome nga bwe nabagamako mu programu zaffe ezaggwa bursaries nzirina nate bursaries zenina za university institutes ezampa namubuuza tutemere wano tuyingire tutandike ebyemikono nangamba Queen Mother badde njagala mmale okusoma nyingire secondary mmaleko bulungi secondary yange nfune omulimu yangamba yagala kusoma mawulire yanze mulabamu ekyokuba nti asobola lo naye nga yagala kubeera mawulire yangamba yagala kubeera nganze kakitegeeza alina okusoma namala senior 6 n'agenda ku university n'asoma emyaka gye 3 n'asoma mascom ekiteeto ky'Omukama agenda kituukiriza amiina amiina so kati mukwano gwange yenna ali eyo osobola okuba essimu n'obako kyotubuulira osobola okuba essimu n'obako kyotuwa oba okuwabula oba amagezi gonna oyinza okuba nga naye ekitongole kyesitamanyi nongamba Queen Mother omwana oyo muleeta eno agenda funirayo obuyambi bwebuti ne bwebuti adikini baabo beegambire banange abalabi ba Star TV tetujja kowa kujja mu maaso gammwe tetujja kowa basaba buyambi bwammwe olw'ensonga kyenoonya sinnakifuna ab'omukwano sinnabakifuna ensonga lwaki era ndabika mu maaso gammwe buli Saturday kimanyi abamu mulabika mukoye naye nga ge mazima sinnafuna kyeneetaaga banenza mu maaso gammwe ngamba kabirira neetaaga okuddayo okusoma yes oyinza okubeera n'ogamba nti waki tofunye mulimu n'okola then ezo ezivaamu nezikuzaayo ku ssomero abamu muyinza okuba mulowooza naye nga byonna nabigezaako kati njagala nsetolinga enkwasaganya emisomo gyange nsome mpulira muli amazima nkyagala ojja kuŋŋamba lwaki Queen Mother omwana oyo tomutuwadde n'atukolera yes nja kukola naye era naye mu bizinesi oyagala yasoma era nja kukolera yes naye ojja tuuka ekiseera olabe nga sisaanidde mu mulimu gwo kati ensonga lwaki nza mu maaso gammwe bane nga nsaba obuyambi bwammwe nkimanyi musobola okunyamba kimanyi tusobola okweyamba ate mbasuubiza nti kyonooba ompadde kyonna nja kuteeka mu ssaala zange Mukama ajja kuwa ky'osinga okwagala neetaaga kudda ku ssomero neetaaga okuddayo okusoma ndi mukazi mugezi ndi muwala mugezi ate nina empisa atawulira ku story yange nga gwe mulundi ogusoose okundabako bagambye batuzaala abaana 5 mu mami waffe naye mu baana family yonna tuli abaana 14 teri yasoma teri atuuse P7 naye ate nkyebaliza Mukama nti nze nganze ntuuse mu P7 era nsobola ogisoma Linda katono hello wanye sebo kwengezako ku eddoboozi lya TV olijjoeko tetujja kwewulira evuddeko omuntu yenna akuba essimu ngenda kusaba nti wona okuba essimu nga TV yo eddoboozi liri waggulu tujja kuba tusobola kukwatagana waliwo eddoboozi eryo eriwuuma eribeera ebbi etutasobola tukkiriziganya kubanga twewulira so buli akuba essimu TV eddoboozi likendeereze ddala tujja kubanga tusobola kubanga twewulira bamikwano ku mulundi gumu waliwo asendese message erazeewa
4 Mwami Moses tweyanziza nnyo tweyanzeege okubanga osobodde okubanga oteekako ettaffaali tunoonya akasente konna k'oba olina mukwano kusobola okuba nti nno omwana ono tumuzaayo ku ssomero. Whitney obadde okyabanyonyola? Abagalwa mbaddira nkyabanyonyola nga mbagamba teri yatuuka mu 7 okuleka nze mu baana 14 okuleka nze yatuuka mu 7 era nga nkyebaliza Mukama y'ensonga lwaki nzija mu maaso gammwe mami daddy sister brother gwandaba ssaawa eno. Amazima amatuufu njagala kusoma teri kirala kindese mu maaso gammwe embeera gye twayitamu mu family yaffe wentunulayo endaba nga amazima teri kiriyo kati nsonga lwaki nzija mu maaso gammwe nga njagala nze at least mu baana 14 nsituke nfuukeko omuntu ow'enjawulo kuba mpulira muli njagala okusoma njagala malirize njagala at least menyewo olujegero olwo mu family yaffe olw'obutasoma nze mbuuke nsuke nfuukeko omuntu ow'obuvunaanyizibwa kubanga omuntu atasomye emirimu gy'ogenda okukola. Hello utinenya ku Joyce. Hello hello insaba kuba TV yo gigyeko eddoboozi Ulojako TV eddoboozi tujja kuba twewulira. Hello abasinga ate kati muli mu kkuba kweno essimu elayini zino entono zewula wansi mu red eziri mu red tujja zikubako nga tumaze sobola kukwata kati waliwo abakuba ate kweno essimu mukube ku eyo gye mulaba eri mu bigambo bya black zino eziri wansi okuli 075841 eyo gikubeko gikubeko nga nvudde ku mpewo oba teekako kyotuwa enamba ya 0755844142 okuteekako kyonna ky'oba oyina oba 0765262480 ezo zoteekako ky'oba oyina essimu oba ebadde ki yaffe ekyankalanya oba kiri ebiri bakubi. Ansaba ezo nnamba z'essimu ezo zo ojja kunkubira nga ssaawa zimaze okuyitako 2 oba olunaku olulala naye ku ssaawa eno yesobola gikwata essimu gyenkwata yeeriko ekigambo essimu eyo yo ogikubako essembyayo 04 tujja kuba nga twogerezeganya naye oba okuba making sure TV yo giviire gibeere wala essimu eddoboozi lyalyo lijjeeko kuba wonna okuba nga oyagala kwewulira tetugenda kukwatagana muzungu alina gyejakolamu ebintu bye so wonna olemezaako nti owulire ojja kuba tetugenda nje sijja wulira by'obuno bw'oyagala kuŋŋamba kyekyo ba mikwano. Yes mukwano wangi. Hello yes Whitney obadde okyagenda maaso kale mukwano naye gyebaleko kale nnyabo naye gyebaleko nkuwulira nnyabo kale nnyabo naye gyebaleko nyabo kyembadde ngamba nyabo ye nnyabo kale nyabo obadde ogamba otya nyabo wangi nti sitoleyo y'omwana nti sitoleyo y'omwana hello nkuwulira yogera nkuwulira nange nkutteko nnyo ngaange nkuwulira yogera kyengamba
Eddoboozi lya TV oliggyeko? Ndowooza tumuggyeko otuganya okukwatagana obulungi. Akuba essimu, TV yo giggyeko eddoboozi. Likendeeze paka ku 0. Ojja kuba tusobola okukwatagana obulungi. Wona oyagala okwewulira, tebijja kukola. Yes. Yewini. Witini. Tuwulira essimu nga tusirika kwa naye tunoonya ssente. Tunoonya buyambi. Tuze kudda mu kwogera nga badde agenda otutuwa fu olubasala ali ku mpewo. Wangi. Hello? Wangi. No, Monica. Wangi. Jjako eddoboozi lyo lya TV. Witini. Wangi Manyabo. Ffe tugende mu maaso. Owulira essimu ng'osirika nga tuwuliza bakama baffe kye batugamba. Ate naye bakama baffe bane tubasaamu ekitiibwa. Tunoonya buyambi. Tunoonya buyambi. Obadde okyayogera anti essimu wejjanga tubivaako. Tubadde tukyayogera abalabi ba Star TV nambanyumiza story yange nga gwe mulungi gwe ogusoose okundaba tweyanza kubeera tumanyi buli oluusi wabaawo eyeeyunga ku eno shano. Hello? Wangi? Wangi? Nkuwulira mukwano yogera. Hello? Hello? Wangi? Tugende maaso. Eyakatulaba essaawa eno. Baganda baliriddawo abalala. Eyakatulaba essaawa eno baganda bange abasinga bali mu kyalo. Then kati nze nga we nabagamba we namaliriza P7 bwenti step mother n'angamba kankutwale mu Kampala oyiye. Amazima matuufu nali simanyi mulimu gwe ngenda kukola naye olw'ensonga nti ekyalo nali nkikooye. Jjukira mu kyalo twasuulanga tetulidde. Nze nasomanga jjukira essomo lye nasomeramu eri mu kyalo lyali lya gavumenti nga nina okera ku makya ne ŋŋenda nga sifunye breakfast naye ng'amazima matuufu nali njagala okusoma newankubadde twafunanga breakfast naye nagendanga n'ensoma ne nkomawo regulo wetusangawo sapa ne ngifumba. Dadi waffe yali nga tabeera naffe. Jjukira twabeeranga mu kyalo eyo. Ennyumba yesi twagirina mami waffe gye yalekawo kubanga baleetangamu abakazi nga we bagenda dadi waffe n'abaleetangamu nga we bagenda nga tebatuyisa bulungi n'akatono. Ate jjukira twali. Hello? 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 Wangi ssebo? Wangi Nyabo? Nkuwulira ssebo nsanyusa okuwulizaako. Nange Yes ssebo. Wangi Nyabo? Nkuwuliriza ssebo gw'otukubiddeko. Nange ng'oli. Nti obadde oŋŋamba ki? Wangi taata? Ndowooza otumuggyeko. Hello? Yes. Wangi Nyabo? Tesaleko Nyabo. Mbadde Wangi? ku nnamba ye Ennamba ye? Nyabo. Soma ennamba ye. Enamba yange eri 070. Hello? Asoma 070 11 11 7 20 20 20 30 30 4. 4. Giddemu. 07 07 12 03
20. 20 yeeyo puliddeyo fo nga yesembayo No. ddamu owandiike 07 Mwadika. ddamu osome Mukwano gwange omulungi ennamba eri 070 070 070. 11 11 11 11. 2 2 yataimu amuweddeko naye ng'ennamba agenda kuddamu wano agisome mujja kubanga mugifuna abatagifunye bw'okuba era ojja kubanga osobola okubanga ennamba ye ogifuna naye nga yakatweyungako tunoonya buyambi bwa mwana ono abeere ng'asoma nnywa ku kajuyisi saagala bantu bagwira wano saagala bantu babeere nga begwira wano eno abasiraamu mwenna abali eyo abali mu kusiiba mbanirizaako musiibire ddala yidi ya lunaku lwakutaano halo hello halo sabo hello evuddeko waliwo wano omukyala ndayeku wano sente madamu Jane Nantongo 13 zituuse tweyanzeege ky'olina ky'otuwa ky'osobola ky'otukolera ekyokukola ng'omwana ono wannyonnyodde nti okukola okukola kukezezaako halo jako tv eddoboozi ya tv ligyeko halo wangi hello Gyebaleko nnyabo. kale nnyabo naye gyebaleko TV yange teriiko gyesinka eddoboozi lyammwe kyaleka TV yammwe eriko ekizibu. eddoboozi embadde ngamba TV yammwe like eriko ekizibu kuba wotuba twogera obiwulira luvannyuma. bwe tuba twogera mubiwulira luvannyuma abali mu control room ba engineer ne ba technicians ekyo musobola okikwasaganya obulungi nsuubira oba n'abalala bwe kiri oba kiriwo ono omukyala yekka nga yakifunyawo simanyi kati ngenda kusaba naawe ali eyo ng'okuba essimu eno essimu entonto ogikubako sijja gikwata kati naye nja gikwata after oba ennaku endala nasobola ogikwata naye mba ndi ku mpewo ezo ennamba eziri wansi mu red zo oteekako ky'omuwa then eri waggulu twogera naye ate mulemedde nnyo okukuba zino entono oba kirabika abakuba eri bangi katogamba eri tebankwata kankole ki kankube ku eno entono tonyigira sente nzaagala era ngenda bakubira after here tusobole okola nti omwana ono akola ki addayo ku ssomero njagala nfuna endowooza omuwuliriza omulabi omu ambuulire oba omukyala avuddeko kyawulira naye ewammwe we kiri ndawo baddala kizibu kiri eno oba kibadde nga kiri kuye nga yatatufuna bulungi essimu entono essimu zino eziri wansi mu kantu ka red nga ziri mu bigambo bya white wegikubako kati mukwano muli mugikuba naye sigenda gikwata lwa nsonga letujja kwewulira naye eri waggulu w'okuba eddoboozi lya tv yo lijjeeko halo wangi sebo Star TV halo oba essimu nziggyeko bujja halo yogera nkuwulira yenyabo esimu yammwe like erina ekikyamu ogenda ne tulaga nti erisemba giri sivinze naye ng'eno tetubawulira ate bijja luvannyuma zimwogera tv yo ogiggyeko TV yange teriimu volume wadde ne wuufa temuli volume naye kati twewulira ompulira tompulira era nkuwulira naye ebigambo bijja luvannyuma nnyo
betukwatako bali mu mwebale kuteekateeka pulogulaamu ng'eyo ennungi bwetyo ey'okuyitiramu okuyamba okubaako bemuyamba. Yes sir. Era twongera okwebaza management ya Star TV. Yes sir. Kaakati sista wange oyo. Hello? Nkuwulira ssebo bulungi. Ye nnyabo. Sista wange oyo. Katumusabire Mukama Katonda amuvuunuse olugendo olwo lwalimu. Era naffe ennamba z'amasimu watuzisenya tujja kusobola okubaako kye tuyisaako. Amina. Ye nnyabo mwebale kutuweereza sigadde ndi Abubakari Bugembe Kawempemu. Tweyanziza nnyo mwami Abubakari Wakawempe. Tweyanziza nnyo tweyanzeege essimu ndowooza oba etereddemu abali mu control room simanyi ndowooza mukiwulidde kye boogedde simanyi okisobola kubanga bakiteekateeka ne kiba nga kiteera. Halo kale ssebo naye gyebaleko. Mpulira buuza ssebo. Ennamba yange? Eyange? Zezo zolaba wansi mu white. Eziri mu kantu ka red. Ezo eziri ebbiri. N'egy'okubyako kati togikubako nga tuvuddeko. Oba okuba ku ziri. Eyange zezo eziri wansi. Okuli 775 84 14 Yagala kwogera nawe nga toli ku mpewo. Anti zezo ennamba. Zezo ennamba w'okuba nga byogerako bikwatagana ku show zezo ennamba. Yes. Anti kikuwulidde amanya gange. Ojja kunkubira mukwano. Tweyanziza essimu eno entono nja bannemuzoga bakwini mother ate yatukowola ate tatukwata masimu gaffe. Zino zamukuba ennamba eziri entono zino eno sisobola zikwata kati kuno osomerako ssente essaawa eno. Tunoonya ssente zizaayo omwana ono ku ssomero twagala asome. Banaye okusoma kulungi ate n'ensi gyeraga alonda ngambye call me back. Mukwano nja kukubira nga nvuddeko. Sikola mputtu nze mbakubira. Hello? Hello. Hello. Wanji. Hello. 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 Gyebale nnyabo. Kale nnyabo naye gyebale. Kale. Obedda amakubira nenge amatezi. Kale mumpulira luvannyuma naye kati kirabika kitereeze. Kati twewulira bulungi wanje. Hello. Nkuwulira mukwano wanje. Hello. Hello. Ebadde ngamba. Kati nga nze njagala nsabire oyo omwana kuba ko nange ndiko stori zaffe zirabika zifaanagana. Omusabirako sole what? Nsaba musabireko kya kuguka kuba stori zirabika zifaanagana. Nsabira Mukama muwangu ddala okusoma. Amina. Amin. Ensala kintu kikulu nnyo. Neebaza mukulu Godfrey Kapasa 13 zituuse mukwano weebale nnyo. Bananga bakubamu ntabula njagala kusoma ssente z'abantu bano ze basindise naye essimu lwe mukuba mbasina kyensobola kukola. Ate nga tulina kuba kweri ennamba eri mu bbulaaka. Naate muli mu kkuba eno kati munnemesezza okusoma obubaka bw'abantu bwe basindika. Singa okunnyumira nno abantu bange byenjogera mubiwulira naye uga tukuba kwenda essimu entono naye ne mugikuba ne mugiremerako.
mukube kweyo ennamba eri mu bbulaaka wetugenda okwogerezeganya kuba eno ne bw'onoogikuba mukwano kati sigenda ne bwe njikuwaata tugenda kwewulira so eno yo ginkubireko nga tuvuddeko eyo eri mu bbulaaka gikubeko yo nja kuba nga nkukwata kuba kati ssente z'abantu zinnemye okusoma kuba essimu zijjira kumukumu sirina weesobola kusoma ssente z'abantu naye nga nja kubanga nzisoma sho ne weneebanga ewedde abantu mwenna abali eyo mbeebaza okuba nti buli wendeeta abantu bano mubayamba buli muntu abeera n'ekizibu kye ekyenjawulo naye tera buli muntu nayambibwa mu ngeri yo ey'enjawulo wensabira yenna ali eyo ng'osobola okugamba nti omwana ono osobola omuweerera oba osobola omuweererako omwaka gumu ku busobozi bwo ayagala kuddayo okusoma kutandika senior 1 atukeko waatuuse alabe nti ensi eno emugonderako mu maaso ate akwate ku ki ku bantu abalala neneebaza abantu mwenna abanyimirirawo era mu bintu oba mu bantu ab'enjawulo bembandeese ne mubanga musobola okuba nga mubuuza ensonga zammwe abalina emisango nogamba nti kwinima sigenda kujja ku mpewo abeetaaga paati eri ey'amateeka halo bulungi nnyo busiryoteyo nnyo nkola ki nziremu ensonga gye mubaddeko TV. Ensonga tunoonyeza mwana ono ssente ayagala kuddayo ku ssomero yakuma mu P7 amaze emyaka 2 ng'atudde taata ali luzira ate ne bwe batukira omumusibira ng'era okusoma ssente tazirina taata alina abaana 14 mu bonna tewali n'omu yali asusse kibiina kya 7 yeyekka yakakituukamu naye okweyongerayo kwagaana agazazaako okukola obwawusigaalo tebamusasula ssente ziwera so ayagala omuntu asobola omuyamba addeyo asome oba tuli mu kusonda ssente tufune essomero addeyo asome yensonga eyo mukwano kyonna ky'oba otukoleddewo tusiima tweyanza nnyo tweyanzeege halo halo okay kati oba ono yabadde yabuuza ekibuuzo kati ffe abamu twakatuninga naye tetutegeera sitore yonna eyakatweyungako sitore obadde tonabagiraba nawe ayagala oginnyonnyoka obulungi osobola ogenda ku YouTube sitore eno gyeri emirundi 2 neeno nja kugiteekayo oba nga obadde wakatweyungako kuba tuyinza obutasobola kuddayo nnyo byonna kuva mabega ku channel ya Queen Mother Productions Yugi oba ku channel ya Silver Soul Tasto Omwoyo ezo channel zombi emboozi zino zibeerayo nolaawo tuyamba omuntu wabula akatono kesobola okugamba right now nti abaana bano omwana ono babazaala abaana 14 taata waabwe mu maama yazaala abaana 5 bali abaana 5 maama yafanga azaala stiboni waabwe naye tebafunye mukisa gusoma ye yabadde afunye kakisa akasomyeko paka P7 naye kati amaze emyaka 2 nga anoonya ssente zimuzzayo ayingire senior 1 zaabula ke kasente kanoonya era anoonya muntu asobola okumukwasizaako oba asobola okumuweerera abeere nga asoma ayaayaanira kusoma gwe mukwano gwange omulungi eyakegatta ku sheeno halo kale ssebo naye gyebaleko wanje Godfrey wanje ssebo iye ssebo nkuwulire mwami Godfrey eyo mwami Godfrey atusindikidde tweyanza nnyo tweyanzeege nakusomye mukwano kuba afunye mpozi last time abantu no mwami Godfrey akyaliko okyaliko
Ndakwongera omuyamba ino Yes sir. asobola okusoma kubanga okusoma butunya ne omukisa okusembana. Ogenda muyamba okusoma? Ati ndakumuyamba ayo buyambi bwange butuusaawo osooka. Mwami Godfrey, ngenda kusaba onkubireko nga nvudde ku mpewo. Enyabo. Twongere okwogera. Enyabo. Sebo tweyanza nnyo tweyanzeege. Akasente nekafunye ate ogambye ogenda mukwasaganyizaako. Enyabo. Okulaba nti asoma. Oli wa Jjinja? Kamba kamuli busoga. Kamuli busoga. Simanyi Lusoga, sikoba Lusoga, gumanyi Lusoga? aligamba Kamuli busoga. Enyabo. Omanyi ku Lusoga twogera Olusoga gwe. Kale mwami Godfrey. Nyabo. Ngenda kusaba onkubireko nga saa 2 zimaze okuwera nga mvudde ku mpewo oba onkubireko olunaku olw'enkya. Eno ey'essimu eno eya bbulaaka togikubako nga tuvuddeko eri mu studio wenva wano bisigala muno naye zino eziri wansi zino eziri mu red nga ziwandikiddwa mu white mu byeru ezo zo n'okuba ojja kuba onfuna. Kati eno gy'okubyeko ya studio wenfuluma esigala wano era n'abasindika sente bamukola ensobi naye namusindika ku eyo eri mu bbulaaka. Eri mu bbulaaka ogisindikako tezivaako. Musindike ku zino eziri mu red ezo eziri mu bigambo ebitone bya white. Omwana oyo omukisa guno gukuba n'okubeera kukiika bika byaba tabisobola kubikiika kati tulina okumuyamba agambuze emisomo gye mu maaso. Era kyetuliko mukama wange twagala atambuze emisomo mu maaso. Enyabo. Kale enyabo wazira taabu. Kale tweyanza nnyo tweyanzeege. Mwami Godfrey. Kaakati nkusaba oyogere mu lulimi mwogera lulimi ki? Abateeso. Kwenyimaza ddali muteeso mami mulugwala naye amazima tetwakulirayo. Tubimanyi muyadde? Manyi bulungi. Yogera by'omanyi bajja biwulira. Last time waliwo yatukubira oweye wammwe nga tugamba tusaba wa mulundi gwanajja ayogereko mu lulimi ne bali bategeere abeewa eka eri. Hello? Kale mukwano naye gyebaleko. Yes, Kisaaki. Ye Kisaaki. Nendaba kyengamba omwana oyo. Omugana future y'ekituufu okusoma kuyamba. Nalaba gyemyanda ebijja badde banoonya sente kusoma. Singa biteekawo akantu oba kukiika saani oba kitalina nga yalabirira abazanyise. Okitegeera? Sikizaana endowooza yesigizaana naye nze ku lwange ndowooza egyo emyaka egyamaze ntanoonya gena kukinyawano ye kituufu naye ate atune mu ky'okuteekawo kaakantu aba alina kyateekateekawo. Ndowooza ye ffenna tuli awo okusoma bulungi tetugaana naye ffenna nanga atugamba tetwasoma naye ate tusolongwebeezaawo mu kantu akatonotono. Ate sobola okubeera akadwalo alimanyandi kayumba mwesula n'amanya nti baganda bange n'okwebeezaawo ng'omwana aba abamugamba bajja muyamba. Mukwane ekizibu ajja mugamba ajja mukola school fees yeesaazimuwe naye ng'alina kyawala abantu bazibu. Yes, mukyala Kisaaki. Bwe batajje ndowooza emyaka ejawaze ntanoonya gena mukenya wano oba ateeka ku makya n'agamba kagule kalayi yange nteeka paali bakikola. Kale tugenda byonna bitunula ge magezi ge twagala tulabe tufune. Tweyanza nnyo tweyanzeeke mukyala Kisaaki. Whitney
yogerako olusaamya lw'omanyiimu luki oluteeso lw'omanyiimu Maze sijja kulimba namwe abalabi ba Star TV amazima tukusimanyi twakulirayo. Abasaami abali eyo n'abakyala abalugwala maama w'omwana ono ali mu lugwala tukwasaganyize wamu tulabe nti addayo ku ssomero. Abasaami ate bangambye abasaami mulina ekisa kuba bagamba abaami abasaami batera okuba abaami abalungi. Excuse me, abateeso. Kiba bati abasaami ndakaza dda malino yannyingiridde kati ssaawa tunula neno ambasada w'abasaami oyo abakolereza omutonto. Abateeso abaami abateeso batera okubeera abaami abalungi. Batera okuba n'emitima emirungi. Omwana weeka wadde teyakulirayo ate nakuba simanyi bigambo bisobola kutuusa mulanga gwange mu luteeso nange nalibadde ndwogera bisobola okuba nga tukola ki tufuna akasente naye nga mbeeyanza byonna bye mutukolera kulaba nti puroguramu ya Save Us Taasa Omwoyo ebeerawo kati naawe wali eyo nga weetaaze basale nga gwogenda kuyingira university oba olwedde nga waliyo wakola ona degree ng'oyagala kukola masters osobola okunkubirako nemba nga nkuwa ku basale entono zensigazaawo infact musabe kati kuba intake eddako ya mwezi gwa 8 osobola okunkubirako ne tulaba nti ogenda okuba nga osoma nga wembayamba wenjagala namwe muyambe abalala. Walina omwana nga yatudde waka nga ye agamba nze munnange saagala kuddayo kusoma nakamama P7 P4 oba senior what yonna kirasi gy'aba yakomamu nga ye ayagala ebyemikono osobola okuba nga naye omuleeta ne tuba nga tumuwa basare n'aba nga asoma. Ebyo byonna tugenda okuba nga tutaakiriza puroguramu eno ya Save Us Taasa Omwoyo era nga wiiki ejja kuba nga mbaleete bannaffe aba mental health abo ebibiina ebigatta abantu abalina obukosefu ku bwongo oba omuntu ng'oli depressed oba osobola so olw'omukaaga olujja mutuule mulindirire nabaleetera ba counselors nabaleetera abantu okuva mu parliament abakulira ate ekitundu ekyo abava mu what mu health naye omukyala mujja kubanga mumulaba so abantu bano nabaleeta babeere nga bababuulya abantu mulina ebizibu ne bibaleetera okuba nti mulowooza obwongo ne bugwa eddalu naye nga tumanyi kiko kivudde so mujja kubanga mugirindira puroguramu eno mwongere okunnyonnyoka biki byembanga mbagamba biki byesobola okwewala okugenda mu depression biki byesobola okwewala okubeera stress biki byesobola okwewala obutagwa ddalu kuba butabikayo ejjudde nabagamba dda butabika ejjudde so mubeere nga mugirindirira ebintu ng'ebyo musobola okukolako ebintu byogenda ne musanyukamu. For example Saadejja Stasha Mayanja alinayo ekivulu lwaki temugenda ne musanyukamu kojja gamba akasente kangi katono ddala emitwalo 15 ku miliyoni 3 bayinza gamba kweni maatha aduula nedda mwesondesonde mugende musyakaleko nange sizirina era ndi wano noonya sponsor noonya sponsor agenda okutwala mu kivulu olw'omukaaga olujja nsooke nsekeesekemu bino ebizibu byenfuna throughout the week nsooke mbiteekeko wali ate nange ndigiddemuko why not sponsor womba gy'oli nga tugenda kusasulira busasuzi kulaba kunywa ndigidde malenzire ewange alhamdulillah kyenjagala naye nga all in all mukyakaleemu ensawo yo weekusobozesa woba olaga olanga leero badde n'ebizibu bingi togamba bannange era ebizibu bitegeko wali obeeko woolaga obwongo bubeere nga bukola ki bubeera buli refreshed eddakiika zituweddeko tugenda kubanga osiibula balabi baffe nze mmanyi tugenda kukifuna olaba ne bebi waffe oli naye yafunye agenda kusoma paka waalikoowa nawe ogenda kufuna omuntu agenda okuwa obusobozi. Amina. Baana eyo muzikirize ntwala omukisa guno okwebaza gwe wenna mbeereddewo alina kwotaddeko n'ogamba nti kantereko omwana ono abeeko kyagattako kituufu mwagaliza naye ke katono keninawo kankamutereko nsaba mukama akikubalire. Amiina. Kati njagala kukutangazaamuko ku mami wange ono asembyeyo mukyala Kisashe. Mami wange kyoyogedde kituufu era nkiguze era ntegeera engeri gy'osyogeddemu naye mami wange omutuufu omulungi njagala kudda ku ssomero. Yes byonna obitangaziza nendaba gy'olaga era nga nkimanyi kitegeera kyonnyonnyola naye amazima amatuufu njagala kusoma njagala kudda ku ssomero kyekyo kyentegeeza mukwano tonfuna bubi
era temutwala bubi bane wetunyiziza oba wekyogedde obubi tusaba mutusonyiwe naye nga mu byonna tusabayo Mukama akibabalire mwewena abatubeereddewo abatuwadde ke mutuwadde abeerekereza saba Mungu abawe bye musinga okwagala. Amen. Nange nyongeza omusaga omulanga kwogwo naye nga sinnaba kumaliza mukyala Mariam na Sande otuwadde 14 zituuse webale nnyo webalire ddala naye nga newe nayina kyosobola okubanga oyina bambi nyongera omulanga gituli mutuwe mumuwadde yasome alina obusobozi ntuukirira wenvaako katogama nti esheewedde nedda mukwano ennamba z'essimu zisigalako ezo eziri wansi okuli ennamba 0755 84 14 27 neya 0765 26 24 80 ezo zo ngenda sigala nga nzikwata gyogenda okuddamu okube obeerere nga tosobola kunfuna yeeyo erimu bigambo ebinene ebya black wenva ku mpewo togenda kuddamu kunfuna kweyo okujjako ng'era nkubyewo mu studio naye zino ezisigadde wansi ezebbi eziri mu myufu kala emyufu eyo ojja kubanga onfuna olunaku olwaleero nsaba tukome wano eno nate tugenda kubanga tusinkana wiiki ejja olunaku lwe lumu essaawa zezemu mbadde Maishara mu Queen Mother mami w'abalongi abaganda bange mwenna mbatumiddeko nnyo sisange nankanja sista webale nnyo benna mukwano bye wankoledde ne bye wandeetedde oyo musama utumiddeko nnyo mbadde nno nkwerabidde ate nga watuno ngamba leero ngenda kulaba ku show yo ondabye bwe nti wembeere eno munnange nga nnoonyeza abantu buyambi era nzijjaawo njagala ompeeko ku ddoola nsobole okuba nga ndabirira ku mwana ono mubeere bulungi tusinkane wiiki ejja olunaku lwe lumu essaawa zezemu mubeere bulungi mweraba. Queen Mother, save a soul. Queen Mother, save a soul.